Hey! Wedda, this is what kino kyekizibu kye naleese. Nono nzo wedda ntambula. Nabadde nakoze video eno nga mmanyi nti ncorrectingako omuledi munnange atagalya mu foreign policies nga tazitegeera. Kumbe project Wedda. Kakati munnange mbadde ntambula nga nsanga video eno. Mbu Piero yu ne NRM beegasse era candidate gwe balowoozaako ye Muhoozi Kainerugaba. Kitegeeza tebalina candidate wa 2026 kubanga nabagamba Bungereza bagamba don't stand. Museveni don't stand. Kati nga kyesta nategeera nti tuli ku project nene. Genda mu video kuli comment eno ogirabe. Balimu nga 10 bonna be bamu bwe bati. Mu defending a project. Do you know who you're messing with? Mumanyi gwe muliko. Amumanyi kati kambalageko. Njagala mbalage Traore kikyali. Muna Uganda njagala ompitire teacher room yo muteke kweno video. Ompitire laptop boss omuteke kuno. Ondetire SP asimo muteke kuno. Viola Bagoleti Nakasaga mubanoonye bonna. Princess wa buli gomanyi gwe mulete wano kimuka katako okusharinga video eno wabata sobola kugattako dobozi agiteke ku page ye. Video zona ezigenda okuddako nyenda ku animaskinga Ibrahim Traore kichi kyali. Kubanga bana Uganda mulaba nti New Kid on the block. Naye Museveni ali mu kupromotinga kino standby generator kubanga nabagamba mutawo lugenda maaso betaaga ensi bbiri. Betaaga Uganda, betaaga ne Congo. Congo already buli ya mikono gyo America. Kwa kati bali mu ndagaano ensi esigadde weri Uganda. Yensonga lwaki Ibrahim Traore alesebyo nabyo nebigenda maaso nakugamba ajjawa ajja mu Uganda ku promotinga Muhoozi. Babalage nti omusirikale asobola okulakulanya ensi ye. Okitegeera Museveni kyayagala okushepinga kubanga tebalina candidate wa 2026 kati ono bamulabanga icon asobola okusiriwaza abavubuka n'ekyo kyabadde ashepinga. This is the real Ibrahim Traore. Nabagambye utawo lugenda maaso lwavudde mu UN. Okitegeera gye lwavudde. Era kye baagala kati okukola nabagambye Africa bagenda jawuzamu emirundi egi. Bagenda creating a democratic side ekuba akalulu president n'agenda bagenda kukola ne communism side ng'ekulira Ibrahim Traore etakkiririza mu byakulonda. Njagala Ibrahim Traore ne yawambadda mundage constitution ya Burkina Faso gyafugirako mugirete. Ebyo nabena byakoze okakolera Burkina Faso bulungi nnyo ekifaananyi agiteeka mu kice mule alete constitution mwakolera agirete ya Burkina Faso. Akoli yabwerwa constitution wabula kyagula his excellence kyagula nyakugamba wamalo kwato uyinza bwati ekintu kyasookerako kwe kusiba constitution n'okugiggala n'okugizaawo nga teri muntu n'omwadda mugizanyiramu. That is what we call the democratic side. Ebintu bino byavaawa muna Uganda. Just to watch this. Tutandikidde mwaka gwa 1884 ennaku z'omwezi zaali 15 omwezi gwa November era ng'eno meeting yaggwanga ennaku z'omwezi 26 omwaka gwa 1885 omwezi gwali gwa Feb. Eno bagiyita batya ye Berlin Conference. Berlin Conference eno already abo ba superpowers abakola world order bali bamaze okutula bashepinge engeri Africa eno gyegenda okukola ki gyegenda colonizing bwamu. Era bo balina system bbiri kubanga Russia ne China already yalina communist style nga ne bano balina democratic style. Okitegera ne bakola ekintu kye bayita UN era bakkiriziganya nti democratic on bwagenda kola system eyabwe ogagawaza ensi yabwe on the expense of Africa. Abantu bano banaku bayimiridde ku Africa. Okitegera ekintu ekyo era batuletera ekintu kye bayita scramble for and partition of Africa, the four powers. Era what I mean the five powers. Era what tunudde bano ba Belgium begatako bwegasi ne babukira. Naye colonization yawo gira mu France, ogiraba mu America, ogiraba mu Bungereza ya Africa, whereas ku European side olabayo Russia. Okitegera ekintu ekyo. China ye yali awo nga fanda ye awerekera buwerekezi communist gwe bayita Russia. Okitegera ekintu kino. Then bamalo kola mission yabwe bulungi nnyo neyitirya. Era bano aba democracy bagamba tugenda kukozesanga ba minorities, the superior minorities. Bakwate bano ba minorities abanabeera mwezi ensi balulinge ba majorities kubanga majority ono yabeeranga ki yabeeranga native. Okitegera ekintu ekyo. Ye formation ya Museveni ne Kagame bano bava mu minority race mwe bava Museveni ne Kagame lwaki kyava mu Berlin Conference. Obuzibu bwavudde wasagala kulwisa kuba ngenda kola video ntono nnyo tuyingira domestic policy. Ukitegera ekintu ekyo obuzibu bwavudde wa munange bamalo tuleetera ebizibu okalya dakadda bacherupe bano abafirika bano ba dictator batandika otunyigiriza tugenze mawanga agenjawulo mu buddu to look for greener pastures. Ensi ze tusinza okugenda mu America na Bungereza ne wabeerayo congestion. Okitegera kwabe batutinkuulira olutalo. Then mu kwagala kwa amending world order bano bagamba tukozese majority race
to rule the minorities kubanga ba majority race basobola controllinga bulungi ne wabeerawo emirembe ne tuwona abantu bano okuddukanga mu nsi zaabwe nga bajja eno nga bakola ki nga batumalako emirembe kati tugende tutereze wabula Russia ne China olwokubanga bali ba beneficiaries bakiwakanya Russia ne China bakiwakanya okitegeera ekintu ekyo Russia ne China mukuwakanya ekintu kino olw'ensonga abantu batono nnyo abaddukira mu Russia ne China eyo batono nnyo then n'okijja ku funding ya UN ensawo ennene America ne Bungereza babadde nga bateekamu okitegeera than Russia ne China wabula Russia ne China babadde bakifunangamu kyekibafudde ba super power abo kunyunyunta nga tebateekamu okitegeera ekintu kino wano ne baleeta okwawukana ku UN bano abatano ne baawukana then bano abatano we baayawukanye olutalo ne lutandika bano ne kyatulazaalidde the birth of BRICS eno yenzalo ya BRICS yavudde kweyenjawukana kulwanyisa de-dollarization kubanga omumerika wano mukuteesa ng'abawa sente yali alina okubeera superior y'ensonga lwaki American dollar yekola mu world trade yaliwo after the second world war nga tebalina sente ngenda kubiyita mu gundi sijja biva kumukumu naye njagala kuleetera history wa Ibrahim Traore otegere who the real Ibrahim Traore is. Ibrahim Traore is just a beast yekwese mu ndiga. The real sheep we have, the real sheep in and out is Kyagulanyi. Tugenda bino babye bakwese kati njagala mbalage Ibrahim Traore lwaki Museveni amuleeta mwantinkudde nabagamba ono Kyagulanyi ye buli kifo yakiteekamu omwana nga akisobola kati mugenda kola Ministry ya Foreign Affairs byekola oyo Ibrahim Traore tujja wewazeewo akacyankalano kano America yatandise okuyiya engeri gyekola ki gyegenda okukendeza namba z'aba migrants abagenda mu America nakugambye bagambye nti balina kulwanyisa ba dictators bano babajjeko bakozese majority race to rule kibali mukola kyovola ba mu Uganda waliwo omuganda gwe basitudde wabula nti bano bo banna Uganda bona is a Ugandan however is coming from the majority race but is a Ugandan okitegera then ne mu Congo wekiri balese mu Congo akoleki ajafuge bajjawo Kagame nani ne Museveni Kagame ne Museveni baba minority race abatuusi mu Rwanda batono nnyo era abatuusi mu Uganda batono nnyo okitegera ekintu ekyo kati balina okuleeta typical Ugandan ajafuge okitegere ekintu ekyo Russia ne China ne Kiganda kati ne bagamba twawuze mu Africa kubanga kika business cafe jekali bano bali mu kwawuza bya bugagga byabwe okitegera kati bana abarasha kibaberedde kyangu nnyo oku attackinga mu West Africa eyo olw'ensonga France ebadde wagira ba dictators yo yagaana okujja no France nampa wengwa mission y'omu America n'omungereza yagaana okukola kyo kujegattako kubanga France ne badde efuna mu nkola eya communism disguising as democracy kati yo France badde onampa wengwa kyovula ne wano baze mu East Africa baganye okumuleta tebanamuleta ajampola mpola bamuwako buntu butonotono tebanamuleta fule wabula twa mu America na mungereza be baliwo okitegere ekintu kino nakugambye utalo bavuddewa ku Berlin conference gye twatandikide wabula mbyangu yamu kubagunga tulina okulumba omusajja mu domestic policy okitegere ekintu kino bano basinzide mu West Africa wabula bano bajja ne basisinkana His Excellency Kyagulanyi omuntu ayagala ensi ye mu kujagala Kyagulanyi ono ng'alina agendas ennungi eri Uganda eyo bano bamugamba okay ne bagamba we have got a new kid on the block ono omwana asobola okutambuza ekintu kye bayita democracy ne human rights mu Africa American and UK system okitegera akikoze bulungi nnyo alwaniridde ensi yo shaping of the Nelson Mandela wadde ku Nelson Mandela kyagaana bano ba communist balina Gaddafi then ba democrats nga balina Nelson Mandela kyagaana kati bakiddamu kulembe gwa Kyagulanyi kibadde kikutteyo bulungi nga Kyagulanyi afuuse Kyagulanyi mu Africa yonna nga afuuse icon eya democracy nga Kyagulanyi abavubuka bonna in the shaping beerabanga example ya Kyagulanyi okitegera bonna terijo badogenda nga omuvubuka wayo nga buli muvubuka asonga mu government yaabwe bawa Kyagulanyi nga example kino ekintu kino kibadde kigenda kuleka bubi nnyo bani ba communist kike bagambye ne bagamba naffe katufuneyo new kid on the block balonda Ibrahim Traore Russia ne China yalonda Ibrahim Traore okucounter attacking influence ya Kyagulanyi ku lukalo lw'omuddugavu Africa okitegera ekintu ekyo bamutandikako mpola njagala gwe munna Uganda ali wano ondeetere ekifaananyi kya Ibrahim Traore ng'ali ne Democrat yenna ng'ali ne Putin oba ng'ali e Bungereza then onkolera ekintu kyekimu ondeetere ekifaananyi kya Kyagulanyi ng'ali e Russia oba ng'ali e China nakugambye ono Traore alwanyisa Kyagulanyi naye tukugamba Traore you are messing with fire you don't know who you're dealing with tomanyi kicho dealinga nacho wakitegera ekintu kino era essaawa eno wetwogerera ono omwana ono bonna banna abalese mu bizibu balina nabagambe video zigenda kubeeranga 3 oba 4 ezikwata ku Traore ono banna abalese mu bizibu olwokubanga bakamaabe beetaaga nnyo Uganda
ne Kongo nga baji batutteko kati alina okujja promoting ani Muhoozi Kainerugaba the possible candidate okujja okwesimba ku NRM mu 2026 ayinza okubeera Muhoozi naye no project bwe tugikuba bayinza okwebuzabuza ne bakomyawo Museveni ntukuba Museveni aka